mukyala oli mufumbo olina omusajja naye olinga atalina, bwe kuba kubeera olina kifaananyi kya musajja, bambi abakulaba bakwesimisa okuba nti oli mukazi mufumbo, naye amazima ga Katonda omusajja gw'olina alina ssente naye tolina kyomufunamu. Kikwewunyisa nnyo okuba ng'ayamba abalala batalinaako nakakwata, naye gwe okumugyamu yadde olwataano omala nakumulimba birimbo biyitirivu. Ekyo nno tukiyita tutya? Tukiyita omwoyo gw'obutaweebwa. Ne bw'ofuna omusajja nga mugagga, owunzika tolina kalungi komufunyemu, n'obeera mu maka g'omusajja n'obeera nga tolina yadde akalungi komwenyumirizamu kyoba kaakano, kogamba oli mufumbo naye olinga atali mufumbo, olina omusajja naye olinga alina ekifaananyi mu makaago, n'akusuubiza buli kaseera otambulya mu kusuubiza nja kugenda wamu, tujja kgenda nja kujja nkyale, ogwo omwaka ne mugunzika ne mugukwata ne muguteeka wali. 2017 yakikusuubiza ne guggwako, 2018 yakikusuubiza ne guggwako, 2019 guweddeko, kati tuli mu 2020 akusuubiza naye nakuzaalamu baana omu babiri basatu banna, naye mazima ddala kaabe maama waakuzaala tanywanga yadde kakiro, talabanga yadde kakiro ka sukaali akavudde emikono gy'omusajja gw'oli naye njogera ng'omusajja wa Katonda, buli weekuumira ku ABS television n'obeerako ebizibu nga bino tebigenda kuddayo kulondoola. Njagala Mukama akyuse buli kimu kyonna ekiganye. 2020 oteekwa okujja n'obujulizi mu maaso gange. Bw'oba oyagala kwogerako nange nkubira ku namba z'essimu ezo eziri ku screen, amanya n'eddoboozi Musumba Yiga. Buno obunabbi ngenda kubeera nga mbawa obunabbi ku ABS buli kaseera nga message ngireeta ng'olabira ddala nga yiyo. God bless.